bakugambye tebanoba omukazi wa bebekulu yanoba ne bamukubira kasepichi ono omukazi wono yakanoba omuyaga goyita Bobi Wine uliriza madamu li uliriza bwe yanoba bebekulu yeisa atyanga anobye yalwana okulaba mukazi we ngadda maka omukazi teyaddukira mu America let's start anti laba yeno yali ayina obusobozi ejo nakyotamanyi teyabuyina by that time ejo laba kankubulireko edi olaba abacholi Kabila Daniela y'omuntu like waba asazeewo genda aba asazeewo oba ine ekigendo kyaba niwo gaida nokukomba ku pass nedda Daniela teyasalawo Daniela yayagala controllinga Kamili moving abere mu America they become a couple in America Kamili kyeyagaana naye bana edino omukazi wa dembo controllinga musajja we nze nsobi genda beri ku abu DJ Locking jeba liko mukulu wange edino zaya Merry Christmas Happy New Year to Nobale kutuwereza nsonga zongera kintu kino naye njakola ka submission katono kusinzira ku bintu byembadde mpuliriza you know I think abantu abasinga bonna bali right oba bali wrong in a way okitegera naye I think ku nsonga ya Kamili ne Daniela you have to think about Daniela she was so beautiful mungeri ye okitegera era naye okubeera nti top star ya mulondayo era naye yalinga you know ava mu family nungi nga ku standards zeka naye nga aina wayimiridde so it wasn't yagenda just nafuna omuntu namuteekako mu ngeri emu endala atalina kyali so atalina kyali kuba she was cute konaka brown you know Cynthia I'm praising our brown in any way like nga aina abazadde benga nabo balina we bali asiwa kugulira kikebe kya bizigo yes nga siwa kugulira kikebe kya bizigo ate nga talina naye kubeera nti twalikakana si mu bubi ekiweera omukulu yeah naye wawe ekintu kyogeddeko ekigambye nti ekintu kyogeddeko ekimu ekigambye nti yafuna miscarriage naye nga miscarriage eyo yava from violence over like violence embi ennyo okitegeera n'agamba nti yacontinue nga n'azaala abaana abalala and everything yes abakazi bagenda ne bagumira ebintu bingi abasajja bebatasobola kwogera okwagala okumakinga sure era watuukira okutuuka kweyo level n'agamba nti kati kino nkitadde ngenze kibeeranga wawo ebintu ebimu ebisukkawo nga kisuseewo nnyo kitegeera so omusajja tumwagala ffena tumwagala and everything naye ekintu kye tutalijjaawo ekyo kyokubeera nti you know what nti ye takola nsobi tasobya takola ki okiwulira so ekyo sometimes kimuleeteddemu okubeeramu nti abantu abamu babeeramu ne bamuresentinga ne babeera nga bamwagala kubanga you know tosaiddawo nti is a king you know is a proper legend like nekirala DJ muganda wange kendezaako ku noise car radio station kakati nabayo muganda wange DJ njagala otunule mu ddira ennaku ezo n'agamba nti nno yatuuka ku extent nga bw'aba ayagala ebintu ewaka alina kuyita munnazaala we njagala otunuliremu omukyala ono Cardi music abere respectful ake kuba olina ekintu kyoyisaawo njagala otunuuliremu Eddie thank you omukyala ewaka bwatuuka okubeera ng'alina kye yeetaaga nga tasobola kigamba gwe bbaawe wabula ng'alina kigamba nnyazaala we kubanga nnyazaala we y'alina ssente nedda Eddie njagala tulinnyemuko ebigere
emabega ono omukazi mama Camille mubi nnyo nate temumufuula nti nno jju oyo Camille tawuliriza maama we nedda soko tubulira obubwibwe ogambye mubi nnyo naye ate soko tubulira obubwibwe omukazi mubi nnyo ayagala okontrolinga naye tagamba nti nno buli kyoyagala olina kisaba ye abaana bali tebawulira maama waabwe era maama asitandinga bayi naye ng'abaana bali tebawulira ne Karo tumuwateese Karo atumuggyeko Karo teesa atumanyidde nadda ne mukati Karo ali muswagalye naawe omukazi mumwesibiddeko obwereere omukazi oyo singa yalina obusobozi ku baana be singa abaana be bali bulala naye bambi omukazi talina busobozi bali abaana akyetwala anti kakati li kyoto tunyonyodde omukazi yagamba omukazi ensonga gyalina emu eri bweti nze kangibannyonnyole nti abaana bwe bakola empisa embi mu public ayimirirawo nga Frank Gashumba n'asigala ng'abasapootinga naye n'emabega abasapootinga tokozesa reverse psychology twogera ku kye tuliko eyo gy'olaga ffenna tukiraba nti oli ku reverse mpulira mbadde nkusaba otunnyonnyole Daniela yavaayo n'agamba nti one day it was a Christmas nga yeetaaga ebintu ewaka ebyokukozesa n'ategeeza bbaawe twetaaga ABC njagalayo ssente bbaawe n'amugamba communicate to mama omukazi n'akwata essimu n'akubira nnyazaala we maama n'amukolera budget nti ezo ssente zoyagala nnyingi ngenda kuweereza 5 kasa yasobola okwokya kalonjogi mu nnyumba anti wulirizamu kaakati wembuuliza gwe maama okolera otya budget mu maka ga mutabani wo ng'alinayo abaana okukumanyira kuba kw'amaanyi nnyo nnyo. It is the highest degrading. Yeah, like really. Nange kambuzeko li katono. Li. Wanji sebo. Bw'obanga olimu ofumbiddwa kuba oli mukyala. Mpulira. Nga muneezimba mangu amaka gammwe. Baawe awuliza nnyo maama we oba awuliriza gwe nga mukolagane wamu okulaakulanya amaka. Chovola bakadi ndi mu madya 25 I move kasanda bango inatagataga ntambulira ina kuwuliriza natukirize tugane banange ndio nabakazi ababinga musilidinga Daniela mukirize mugane mubizibu ne Daniela she's not as good as she's trying to present herself okitegera ekibazo kiri ku mesanto ku abantu okutegeka naye ine tikiti yakola listen mukulu uliriza li omayiko olabira omukazi omubi n'omukazi omulungi ninyonyola omayiko olabira omusajja omubi n'omusajja omulungi mpulira kansoke nkubule wobirabira ebintu ebibiri bwe muba nga mufumbiddwa muli maka omusajja n'omukazi nga muli wamu ne mufuna obutakkaanya omu n'agamba you know what it's no longer a house and it's no longer a bedroom it's a fiasco and it's a punching area omu n'atambula n'agenda woolabira ani omukyamu oba ani omutuufu kwe kulaba nga omu agenze from zero n'asimba ebigere bye n'aguma n'aba nga atandisa okwetuusako kye yayagala noono yali yeefuula omulungi ng'agamba ali ku reverse psychology ng'olaba atandise okutuka ebitundutundu nedda mukwano soko oyimirizemu awo soke kunyonyole kyogezako okuŋŋamba ndino Daniela ali bulungi kitoyagala okuŋŋamba lindako ogumikizako n'owuliriza ndi musajja azaliddwa ne bannyinaze abafumbiddwa nina bakojja nina bataata nina emikwano ndabye amaka amatuufu bwe bagatambula naawe teweerabiramu n'amaka ago gateekemu owulira kati bw'olabanga omuntu atandise okunonebwa ab'emikwano nga bwe bajja okumulaba
omukazi bw'anoba aba akyalina ebbeetu okujja n'alaba bawe kubanga si lutalo. My friend, you are talking about America and Uganda. Camille abadde Uganda omukazi ali mu America. Camille tavangayo ku media n'atukabirira nti naali bubi nnyo era ayaga Daniela akomewo. It's only Daniela who goes on social media and start throwing shade. Kati kubona ani ayimiridde. Camille ono kufaanana bw'afaanana. Kunywa mwenge kukozesa drug, it's a part of life. Ne yandibadde nga musajja ali mu bufumbo nga and you call it a part of life? It is a part of life. It is a situation where ntino wali abantu abakozesa drugs and they are good nga bali mu bufumbo obulungi. Would you want to be part of that? Circumstance right now. Would you want to be part of that? I would want to be a part of that. Mbadde simanya obabo maze onkubye kala ini mpe. I would solve it. Bulungi nnyo nandi kubanga ne Bobby Wine gogezako kozesa naye he uses drugs. Everyone is using drugs in this industry. Lee. Nedda saga kugambe nti no everyone is a saint. Name 7 wali anywa enjaga. Fenna tunywa enjaga wangi. Wangi. Eddie. Eddie. Mukulu Eddie. Wangi. Neyanziza okumpita ku live yo sebo nkusiibudde neyanziza webale kumpaka chance ndikomawo olunaku olulala. Lyakugobye. Nesta nze kati bwangamba nti naye anywa enjaga. Kamilioni musajja Muganda. Kamilioni musajja Muganda. Kamilioni mukasajja mukatuliki ava mu maka amagundiva ga mwami Mayanja buli omuga geyandi agado kuliramu. So we tuba tubesinga discussing tubesinga from religion, tribe, country, culture, everything. Twali ate kati goyi n'ensobi. Omanyi lwaki twali? Mbawulamu mukulu. Omukyala Lee nze okusinziira ku kateno kennina mu psychology. Ese. Ateekwa okuba be bano abajja e Bulaaya. Nga yava mu kibaala ne kimukuba ne Katonda emukusa ne gumukuba e Bulaaya. Ese. Kakati Lee owulira enjogera ye yonna teriimu remorse. Ese. Teriimu ka remorse. What about being remorseful, Eddie? Tagala ondeke mu kintu. I'm standing on the truth. Actually no kugamba even she's not respectful. Go gamba nti buli omwanyu respectful. Ne Museveni anywa enjaga. Ate ne wogenze wota kugenda li. Museveni tanywa njaga. Li eyo tuveyo. I don't discuss that. Sorry. I'm sorry. I apologize. I don't discuss that. Li sokombulize li oli mufumbo. Mpasa mnakunga bwengoba. Wani? Leo ine chichamu. Eddie. Jagala mazima. I'm supporting in the mother of sons also. Sagala ntino njagala tuyimire mbituufu by'ebintu nga bwe kitambula. Okitegeera? I think Lee, But Lee, do you know what you said? Do you know the statement you made? Tell me. What did I say? Do you know what you said? No, you remind me. Ndo zada ayogera kinsawo buyisa bannange. Nze ngambye kyokunywa enjaga nkiyimirako n'amagulu gange abiri. Anna ekiri wala. Tembade okugamba. Netuwemu DJ akazina tukawe DJ. Global nnyo omukulu erimeza okuba akazindalo ne Lee naye ayina points zakole eziri reckless in a different way, yeah. Naye eno issue actually ntono oba nene ate naye ina ekintu ekyamaanyi nnyo ku domestic violence in Uganda. Abantu gwe basirikira throughout the whole time ng'abantu abasajja n'abakazi bombi between them. Tulina domestic violence gwe tukozesa kugawe kitabeera extreme nnyo tekibeera highlighted. Kati kyaya sikuyamba oba ki mu ngeri emu oba endala. Jose Chameleone is a big star, like legend of legends, like legend. Yeah, we'll give him that musically. Yeah, na ye as empisa ze buli omu azze nga aziraba buli omu nga aziraba nga bwe zitambula. So ekyo kyotosa kiza kubalira omuntu ne wakugamba nti yakoze wawe ebintu bingi nnyo ebibaddewo
It's not like inako anything, you know, inako anything, you know, nga we. Domestic violence, eberawo nnyo y'amaanyi nti abasajja n'abakazi beekuba nnyo mu ngeri emu naye nga it's like a taboo tebabyogerako. Kati wekisukka ennyo oli n'akuba oli olubuto ne luvaamu bibeerawo. Ne recently nalaba ne Chaga and I was disgusted when namulaba nga ali mu kuba omukazi punches nembi ennyo ku camera, yeah? I mean Chaga naye kyali wange, like you know what I mean, wawa ebintu ebimu kati byetusirikira in the way, you know, naye nga, you know, biina engeri gye bikyusizaamu tradition yaffe n'engeri gye tukola kati ebine Abba Marcus wavaayo you know, takulidde Bulaaya akulira UG yalinga alaba papa we every time si musiru, you know, okitegeera yamulabanga si kuba abantu olwokuba ayogera bwatyo people tend to think he grew up and was born there. Yagendayo obugenzi like just 6 years ago, isn't it? Okitegeera. So ebintu byonna byalaba nga ye as a person wano ekintu kirala kikwenlightingamu n'otunuliramu okay waliwo abakazi abamu nebabeera nga balina naye nga tetulina kifula nti tekiri nomo ekyo okuba ennyo n'okuba ennyo omuntu n'avaamu n'olubuto kwegamba, you know, I think nga tulina kyakyogerako, like that's what I'm thinking. So awareness leeta yakabi era guno omulamu asite mulungi nawe ate nekirala Mr. DJ. Yes sir. Embwa tugiyite embwa. Omusajja Chameleone kino ekyamutuuseeko kisomesa abasajja nti please bubeera ng'oline munne waka tewaleeta mbwa. Omuntu abeera alina part of your life. Yes. Kubanga Daniel okuva yava mu wa Kamiri bali mu kunenya Kamiri omusajja bwafaanana gwawo. Naye ate olaba ne Daniel bwafaanana, she looks nice. Yes. Kitegeeza. Liwuliriza mukamale. Linda mukatini kamalirize. Kiba kitegeeza Chameleone yalowooza nti ye Omega waka. Nenga ate Linda mukatini nenga ate mubeere waka omukyala aba owninga your life 50%. Nawe nowe owninga your own life 50%. 100. Yensonga lwaki olaba abafumbo bo balabika bulala. Naye kakati Kamiri yazala wa Daniela neyeyita Omega kulwokuba yaleeta omugaati ewaka. N'atamanya nti n'obulamu bwe buyimiridde 50% ku mukyala. Nabeera nga amukuba ekitagasa. Mbabuulire singa okuva Daniela bwe yagenda Chameleone yasalawo okufuna omukazi omulala yandibadde akyaliwo but sikyayagala. Kati kankubuulire kino kati kankubuulire kino ndayira sikolimira Chameleone wallahi tasobola kufuna mukazi. Newokolima n'osula nga ositamye toyina Linda mukatini Chameleone asobola okufuna abakazi beyeebakako mwezi gumu myezi 2. Buli lunaku Chameleone tasobola kufuna mukazi n'amuwasa wallahi billahi tallahi. Kuba teri omukazi anza kukumira mpi. Teri mukazi anza kukumira mpi sambi. Buli Chameleone wasalawo nti buli lunaku awasa yasobola ne tayagala. Otuuka ekiseera n'okula. Asobola buli lunaku ne bwagamba buli ssaawa akyusa omukazi. Naye tugambe tasobola kuwasa. Olaba kibeera kizibu n'okubeera mukwano gwa mukube. Okuddako ng'aleese bino ebikazi ebiweereza emmere ekitayina tekijja kuddukira. Olaba ne Kamiri wenjogera ssaawa zino asobola okugamba Rita ba mu bufumbo bwa gundi bwa Edio J wange. Rita asula Sweden n'agenda e Uganda n'afumbirwa Kamiri. Munnange kankubuulire ffe twawaza abakazi baasoma. Okitegeera. Ate mwana omukulu Edemezaya jebale kumpa ku katuuti kana kakabi. Mwana lionzisi kangene Chameleone tasobola kufuna mukazi ategeera kuba omukazi ategeera ennaku zino omukuba oluyirumu newejjusa emirundi mutwalo. Naye mukulu Eddie kankubuulire amaka mugi omukyala gaditamininga amaka gakola amakago. Yes. Kati gundi Kamiri we yali awasa Daniela
yatunulira values ewaabwe n'alaba nga yajja mu values ewaabwe. Yamusobola nga agenda okumutuusa awaka. Nga Kamili waliwo bye yayigira ku street ewaabwe bye bataamuyigiriza. Ne bimuovaluulinga ne kati olaba hype z'abantu ze bakuteekamu n'ebyo ebibbaala ng'egye bakutwalamu. When you come home, you have to tame. Chekintu obuli omu kyawa respect ku Babi. Babi yakola amakaage nti you'll be a star on street, you'll be a star in your gang, but you'll never be star at home. Waliwo ekisajja kino ekimerika ekyali kibba kya Beyonce. Jay-Z. Jay-Z ennaku ezo baamulaga ku TV wano ng'ayogera ku past relationship ye ne Beyonce. Yagamba yejjusa byonna bye yakola kubanga yali alowooza nti star ebweru nti ne mwayingira mu nyumba yalina okuba star. Era n'agamba nti nno kyamutwalira ebbanga ddene nnyo bahayalinga baspecialist eyo mu America ne bakwata Jay-Z ne bamuggalira okumala omwezi mulamba ewaka nga tafuluma nga bamukansolinga n'ategeera value nti bw'afuluma ebweru abeera star ne bw'abeera ku mwana we ne ku mukyala we abeera Jay-Z. Kaakati kye kiri kyoyogedde Babi kyekyo kye yagamba Bobby. Nzijukira waliwo kafirimu ke nalaba Babi ng'abuuza yagamba Bobby wagenze n'onywa enjaga. Bobby era ogenze n'onywa enjaga. Bobby okugamba Bobby enjaga yagivaako naye nammwe tuweebere mu bintu ebituufu. Lirinda mu Bobby n'awulira okuswala n'agamba Babi ne naawe embeera nga nzije waka siginywa n'olaba omusajja alirimo sifuulu. Naye omanyi kiva ku ki mukulu Eddie? Gundi uliriza Babi gyava owulira Babi gyava it's a no-go area ate ne Bobby gyava it's a no-go area. Kati Bobby yalabanga ewaabwe gye baakulira ebyo si bintu byabwe ate ne Babi si bintu byabwe kati n'agenda nga yeteeminga mpola kati ye muntu saawe yeteeminga mpola. Bobby Wine enjaga gye yali anywa mu 90 kati ate yagisukkako. Nedda Bobby waabiri muveeko si yoono. Mezaya je baliko mukama wange. Kale muganda wange si yo. Ate mwe mwagala omuntu mwagala nnyo musiigako amata. Ensonga zino mbadde nsaba tuzijjemu okukomparinga abakyala bana babiri. Okay? Yeah, ebyo tetukomparinga wano bakyala. Bakyala b'amaanyi naye nze kati nze obuzibu obuva muli mu kuddukawo. Omwana Abba talina buzibu kwogera ku taata we kozi oli muzadde we. Naye omwana yavayo n'atugamba bonabo njagala ogenda owuliza statement za Daniela mpola ezisinga. Chameleone si yafuga family ye. Maama wa Chameleone obusinga. Si ogundi oterikiya. Mpa mu chance. Obuzibu we buli ne tubeera fa abali abantu be batamanyi. Singa oddira muzadde wo n'aba nga yasalirawo family yo. Ndayira muga Katonda mugulu temuli bana mirembe. Omwana ono Abba yalabanga buli kimu kigenda maaso ng'akyali muto. Nakasobola kyogera ku ngali Uganda. Wano mu America omwana alina alikusiya kwogera buli kyayogera. Okay. Naye amazima gali nti ne Kamili ng'omusajja watunga Kamili alina kusitandika ye ng'omusajja nga ye. Cause ono mwana ali mu boke sa palaso to yali bbe kwogera na okulike kuddamu Abba. For what? Ne kati kambuze CEO. Palaso ne Wizo. Bwe baddamu Abba ne Abba n'abaddamu ani ayokya. Abakulu be bookya. Okirabye? Kubanga ono mwana mutategeeza bonetegeeza tanabagamba tata we kuzo omwana yali kiriya.
kino ekintu si kya Kamiri yekka kyokya buli mu abasinga kibayitamu. Okay, mukulu CEO naye abazadde batulekere family abanamawulire bwe buzibu bayita oli okuinterviewinga ate babuuza bintu bitakwata omwana tabayo erana omwana yagamba nti nze ngenda okubeera mulekwa si bali ate nga kituufu ekyo kyo kituufu mukulu CEO ekintu kyogera kituufu nnyo. Bw'otunuulira ebigambo bya Abba ng'oli taata nga wazaalako either muwala oba mulenzi, weeteeka mu kabokisi n'ogamba nange ku baana nina kweyisa ntya ne maama waabwe, kikuleka mu kantu. Abba yayogera ebigambo bw'oba omuntu afumiitiriza. Abba alumwa naye olw'okuba baatukuza bagamba omuzadde tasobya, omukulu tasobya, byebyo ebintu ebikyasingidde ddala okututwala awafu. Naye Abba yayogera ebigambo nga bw'ofumiitiriza ennyo, tewali walengeza, tewali wakoze eki. Kati olw'okuba mukulu tasobya, awe wali obuzibu. Naye eyo njogera y'abajega. Ebintu byonna bigenda tujajinga ng'okutuuka awaka abaana ne balya kava agenze mu nsonda n'agenda agenze wansi ekitanda eyeefudde yeebase n'akulaga nti yeebise nga teyeebise nga teyasobola gamba dadi kulikayo n'onyumya n'abaana n'ola ku homework n'ozanyamu nabo. Ebyo ebintu bikulya okuze wano mu buto oba tobiraba. Kati wulira twali waliwo akantu akankwata ku bwongo. Daniela yagamba nti waliwo Kamiliyoni lwe yamukwata nga ali waggulu kugundi ku valanda, nti Kamiliyoni n'alengeza omutwe gwa Daniela wansi n'akwata amagulu, nga Abba ne baganda be balaba, abaana ne bakaaba. Kamiliyoni n'alyoka addamu ak'obuntu, ne bw'aba yali amuzannyisa ng'amutiisatiisa, abaana yabatwamatayizinga. Abaana bakula bakukyayi. Mukulu Eddie wangi muje baleko mwena bali ku platform bannange. Ogamba ota Richard nze ngenda kusagwa mutabani wa musi oli munnamawulire oddeyo mu kanisa nga tusabira omulambo gwa AK47 owulire statement taata gye yafulumya. Statement eyo yali alina gy'agyolekeza. Yes, statement eyo ya making a sense. Yes, statement eyo yali alina gy'agyolekeza. Era olwakwata akazindaalo statement eyo n'agifulumya. Okitegeera. Kati tuveeyo tudde kuono omukyala wakanira ennyo maama wa Kamiliyoni. Tudde waka nga tugenzeeyo ne nono ani ono omuvubuka batwalayo kuleba gye okwetonda. Olutalo olwaliwo wakati taata ng'agezaako biwooyawooya maama ng'afunvubidde. Kati awo omatire ani akontrolinga family eyo. Atera okitegeera. Rich just a second. Era bagamba abagenda ne kireva gye. Nti Kamiliyoni. Yes sir. Ne Palaso ne Wizo bali basazeewo bakola oluyimba olubagatta ne kireva gye nga family. Webale nnyo. Maama. Yes. N'abagamba temugeza. Yes. Webale nnyo. Mezaya kati olaba omwana Makaso wali olaba obulumi obuli. Omwana ono kyayogera kituufu. Yes. Naye bazadde baffe batuuka oluusi ne bayitawo bannange. Ekizibu kiri kimu kakati maama yava mu kisenge maama n'afuuka serebu n'okusinga abaana be. Nze njagala otunula kamera zonna zagendamu. Ate Katonda muggulu nze we wali obuzibu bwange n'omukyalo oyo. Bw'olaba taata yeeyisa like nze Eddie waliwo abantu abamu we nali njogererako abantu ne bagamba nti maama kati yafuuka business woman. Okitegeera nenge ekintu ekyo balina we bakijja. Maama yafuuka business. Anti Richard Abba yagamba nti bajjajja tebaagala Kamiri
bamwagalako ssente. Webale nnyo. Kati bw'oleeta statement eyo business woman obeera oddalira ddala ku kya Abba statement gye yakola. Nakyo kisoboka. Webale nnyo. Kakati Edins ate kankulage kino. Okimanyi nti mwami Mayanja talina sse mu famire eyo. Ekyo kyokikiriza. Okikiriza ekyo okusinzira ku statement zonna ezibadde zijja zifuluma n'obutambi bukulaba. Okikiriza nti talina kyasobola kwogera. Oboda kyenkugamba kikino Eddi. Erena toyina network ejjanja gy'oli. Eddi olaba ekintu oboda kyenkugamba nti awezana ky'omukazi oyo mubi atya. Mu maaso gaffe ajja kuba mubi naye mu maaso g'abaana be tagenda kuba mubi. Okitegeera? Anti era baddukira mu bantu ffe. Yali bataddukira mu bafamire ye yokka. Naye Helen olaba oyo mukyala mama I'm sorry kumita omukyala kubanga oyo muzadde aba maama wange. Omukadde oyo bw'otunulira Muzeeyi Mayanja n'omukadde Muzeeyi Mayanja ebigambo bye bw'aba ayogera awumbawumba. He's a typical atera ebigambo bye parent. Ye musajja Muzeeyi Mayanja ye musajja gwegomba abeeri taatawo. Ye musajja asobola okukuza bbali n'akuwooninga n'agamba ebigambo bisatu byokka n'ogenda nga weewuunaganya mpaka n'odda. Yes. Naye bw'otunuulira gwe ntwandiise nga maama w'eggwanga, maama w'abayimbi, she's another problem in a problem. Kubanga ye talaba nsobi agenda na kijja. Naye naye singa ateeka kekali kulinnya wano kudda yafuuka business okitegeera. Twali olina kintu kyotamanyi ku bakazi. Ngena mazi. Era network esinduwa. Olaba twali olina kyotategeera ku bakazi nti omukazi ye waba anyiize we just talk. Na omusajja yenna most of the time omusajja abasinga like men when it comes to men omusajja nga tanafulumya kigambo he first thinks kyengenda okwogera kigenda kuba ne repercussion ki. Naye fe abakazi we just talk because tuba tunyiize okitegeera. Ne tutategeera nti kye tuli kwogera kiyinza okubeera ekintu ekibi ennyo n'okutanishinga wa image. N'okwonoona buli kimu. Kati naffe omanye abasajja ekintu ekituliko waliwo lwe tuleka ebintu nga tubiraba nti nsobi ne tulaba naye waliwo wotabuuka boundaries nga nze musajja awakane nga you know what either I make it right or I leave it to be wrong and I regret. Anti twali kaakati njagala gwe otunulemu twali lwaki teriyo omuntu yenna alina negative comment yona jawa ku Muzeeyi Mayanja. Because he acts intellectually. Okitegedde ate n'ekirala kiri ky'oyogedde nti Muzeeyi oba niyakyogedde Richie nti Muzeeyi maama ayagala okubeera star. Bwe ndowooza si kirungi n'omuzadde okulabikira ennyo mu mawulire mu kaseera. Nedda banange maama bw'omutunuulira byanfuna kubanga omanyi kubanga Eddie bwetudda mu statement za Abba ze yayogera bambi omwana oyo ebintu byayogera byonna bituufu ate yali ayogera mu bulumi obungi bwayiseemu okitegeera. Yes, kati statement ezo toyinza keera ntya nga gwe jjajja w'abaana n'oga nti kitammwe bw'alifa nnyammwe alitunda ennyaanya temuyinaawo wadde ekintu. Statement eyo etegeeza ki? Abaana babeera bajja kukyawa paka. Weebale nnyo. Eddi siri musiraamu naye obusiraamu bugamba nti bw'oba owa abazadde ababiri ng'olina ky'obawa taata muwe
n'emikono ebiri naye bw'oba owa maama oleeta n'okanyawe bw'oti n'omukwasa mpola mpola. Desert wanje ogamba otya? Ndi bulungi, how are you? Okay. Oli ludda wa Desert? Ndi wano ntudde katebe. Oli ludda wa? Oli mu nsi ki? Dubai. Bino bye tuteesaako obimanyi Dubai. Henga lwaki sibimanyi? Oyagala kumbisaamu maaso? Anti tugambe nti okay. Abanga aga nti teesa bw'oba olina ky'omanyi oba ng'olina ky'osubmitinga ku bino ebintu bye tuteesa. Okay. Bye mubadde muteesaako n'ekyenjogerako kiri nti as a family, Chameleons family, abo abaana bonna ba mommy's boy. Bagaana okwetongola nga bba abaana. Maama bw'ayogera kyayogedde tekiddibwamu. Actually si Chameleon yekka, ne banne bonna bwe batyo bwe bali. Maama yayogera kyayogera tekiddibwamu. It's what I can say ku nsonga ezo. Era omwana kye yagamba kyali kituufu. Maama waabwe akoze kyamaanyi okwonoona abaana n'obutabakuliza mu mpisa. Bwana Fazil. Oya batuse Desert wewe utisirikiddemu. Bwana Fazil. Ayisebo. Ogamba oti omusajja yazze n'awandiika ebigambo ku kitebe kyammwe. Ebyo bya bulijjo tubiraba bibeerawo. Naye manenya yakuteesaako ku mulamwa gw'obaddeko ogwo katono nnyo. Nalabye vidiyo gye wakoze. About? Ku mulamwa guno gwennyini ku YouTube. Yabadde interesting. Naye nzikiriziganya ne side zombi to a certain extent. I think ebintu bino byonna biddayo kunkuza. Tukkirize tugaane. Ekyokubiri, ffenna bazadde baffe babadde n'ebizibu n'ebifaanana ng'ebyo. Naye ffe ng'abaana tugezaako nnyo obutayingira mu nsonga z'abazadde, to be honest. Kubanga buli muzadde ajja kusikaza wuwe. Eri bw'obanga wali obaddeko n'omukyala ne mwawukana n'omuzaalamu abaana ne mutabuka bubi nnyo, omukyala ajja kusikaza wuwe naawe ojja kusikoza wuwo. Kati wakati awo we wabeera amazima. Yenna abeera ne control ku mwana, omwana ajja kwogera ekyo nga bw'akiraba. Ekyokubiri, omwana nga naye okuvaayo n'ayogera kiruma taata we n'ebifaanana ng'ebyo, I think si kituufu. Nze mu ndaba eyange. Kakati taata we singa aba afunye siriimu era aveeyo ayogere nti ekiruma taata wange siriimu. Abaana b'e Bulaaya boogera. Abaana b'e Bulaaya boogera. Naye era okwogerayogera ennyo okwo kwe kubafuula mwe bakolera ensobi. Okitegeera nti gwe ng'omwana omukulu mu maka katugambe oba mu taata bo, tolina right evaayo kwogera bulwadde bwa kitaawo nga tofunye lukisa gy'ali. Kiringanga for example era nga bwe twalaba ku nsonga za Ssaabasajja, tewali yalina lukisa kwogera bulwadde buluma kye tuyita patient confidentiality. Edi tugeze olwadde nziku, Jaden aveeyo atugambe nti bannange ekiruma taata wange nziku. Okyayinza tugeze nga tolina obuzibu mu makaago, okyayinza okuddamu okwagala omukazi yenna. Tekisoboka. Abakubyeko omusumaali. Jaden yali mu kyalo, enkoko temuluma. Abakubyeko omusumaali nti taata wange waliwo yayogera katono. Taata wange yalwala newankubadde omwana bye yabadde ayogera byabadde bituufu. Nti ffenna okumanya ekiruma taata we n'ebifaanana ng'ebyo, naye ate
yandibadde tabireeta ku social obulwadde bwa kitaawo tobuleeta ku social media ffenna tulwazizza bataata baffe kati nga wonoolaba mukadde waffe tamala emirundi ffenna ekyamutta tukimanyi naye gwe wawulirayo omuntu avaayo ng'agamba nti nno oba omuzeeyi ekyamutta nti yali gundi ne gundi ne gundi gwe wawulirayo akyogera lwaki kakati muli oyinza okugamba nti okay situufu si kituufu ekyo nkirekedde ekisembayo nze ku nteesa yange ku nsonga eyo omwana okuvaayo okastigatinga bajjajjaabe kituufu bajjajja bye baba balina bye baayogera eri omuzzukulu ekyo si kirungi era nga bwe wayogera mu vidiyo yawe nzikiriziganya naawe naye naawe omwana okuggula olutalo ku bajjajjaabo si kirungi oba oguddewo olutalo ku generation kubanga n'abaana ba palaso nabo kati bwe banaaba nga bakolagana ne jjajja waabwe kati olwo balumire ggwe no kye nandirabye ekyo wandi advisinze omwana Abacus oyo ye Abacus afune engeri gy'akwasaganya wabanga ayagala ebintu biterere mu famire ye afune engeri gy'akwasaganya maama we taata we ne bajjajjaabe asobola okukikola naye lwaki approach ye eyongera kwabuluzaamu nze ndaba abo Abacus yakozesa ekituufu kyalina kukola alina kunyoonya ngeri gy'ayunga so si kusattulula neyanzanya omukulu lindamu kati n'ogenda faze okimanyi nti nno eyo nayinza okubeera format of winning a war. Exactly. Fena lindamu kati nikulagemuko ensi beziba zinateesa ensi eri emala kuleeta byakulwanisa neeno nereeta ne bagenda mu bbato ne balaba nti nno olutalo lugenda kutta abantu ne balyoka bateesa kakati watya ng'omwana yagoberedde ekyo ndi kansooke nange ndeete kuba ne bali baleeta oluvannyuma balyoke bafune remorse tutule ku mmeeza nga tewali wagenda ku intimidatinga munne kati ekyo wabanga ye approach ye then kati awo abeera genius naye kati ate tulina okubuuza maama we ye ku nsonga kubanga jjukira maama waaba n'olutalo ng'aluyinako nnyazaala we olwo olutalo abasematalo mulala mukko akati naawe omwana woba oluyingidde wabanga ye approach ye eringa wabanga ye approach ye then he's a genius nti okay kana ensuuleyo tukakane then tutuule ku mmeeza tuteeseganye tulale kuba ebintu bya famire obimanyi naye wekibanga alwanirako maama we nga lwe lutalo lwe batambuza nze ndaba ye bamuzannyisanga mpiki kiringa ng'oli gongambye kankubuuzeemu kati Faziru njagala oyogere nga totidde emyaka gy'oliko mami wo waali sebo ate dadi ayafa okay sorry singa dadi abaddewo omuntu yenna omukulu gwowe ekitiibwa mu kitiibwa kya taata n'osanga ng'akuba maama wo okola ki kiddemu omuntu yenna gwowe ekitiibwa mu kitiibwa kya taata wo n'omusanga ng'akutte maama wa mukuba okola ki? I think nze be sincere to be honest to be sincere I think nyinza okuintervene nga ne mbagamba temulwana kubanga kankubulira ekintu kimu mukadde wange olaba ebintu bino bye tuyitamu ng'abasajja byetwalabanga mu bataata baffe oba okubanyiigira mboba okuba yawasizza omukyalo omulala biki ebyo byonna naffe all of a sudden ng'abasajja byetutuukako mu bulamu. Of course buli musajja abifeesinga kakati kiri kyobuuziza ekyokkuba nze sikkiriziganya na muntu akuba mukazi number 1 kyekisookera ddala naye ate era nga woogambye nti ebyokulwanyisa kasita bivaayo still mudda ku mmeeza ne mutuula ensonga ne mugigonjoola okitegeera kakati of course ekyo kiridinga ku question egamba nti bwe mubanga mulemedde okukkiriziganya mwawukane naye lwaki mwagala okwekuba buli omu okwagala okutta munne okitegeera Fazil tubeereriyo nze bwe nsanga omuntu yenna ng'akuba maama wange tukiteeke ku bannyinaze tugeze tulina njogera ku maama okay maama okay nsooka kutimpula
Netulyoka tutula ku ki? Ku mmeeza. Kataasa nkuba bukubi. Lwaki oba okuba bukubi? Ate osanga maama nga yakuba taata. Kuba nabo gye bali osanga maama nga yakuba taata. Era mbeera ku sayidi ya maama nsooka kukuba taata. Eddie Mizaya. Ekyo kyogambye lwaki oba okuba taata? Bukulu Eddie Mizaya. Ndyoka mbataasa. Bukulu Eddie Mizaya. Eddie sikutegedde. Bukulu Eddie Mizaya. Tutambulire ku Fazil kyotategedde. Maama ku sayidi ya taata. Maama ekitone kye bayita maama is vulnerable. Kaka nkubuza ekibuzo kimu Eddie abalala bajje bateese. Osanga maama wo ng'akutte ekisa agenda kufumita kitaawo. Oba ng'agenda mutuusaako obulabe. Oba ng'amuleegeddemu emmotoka bw'ati nga naawe emmotoka ogituddemu ng'agenda kutomera kitaawo ku gate. Oba kamale oba ng'osanze maama wo alina plan ey'oggula obuto bwo wa kitaawo. Oba n'omusanga nga akutte akambe agenda kusalako taata wo obusajja. Okola otya? Ezo zonna scenarios z'emmekolinze. Sanyigira mu mada. Nze sanyigira mu mada. Anti n'okkuba end result nakyo kiyinza okuvaamu mu mada. Sisobola kukuba kutta. Naye nga mbuuza ng'oli ku scene okola otya? Anti kaakati bwe mbeera nga ndi ku scene ekyobutemu tukijjemu. Kuba nze siri mutemu. Naye bwe nsanga nga balwana. Nende oli ayinza okufumita ekisono otaka Eddie. Sokola biki? Nze nsobola okuteekawo environment neneefula abataasa nga nkwata taata maama afune gapu amutimpulemu. No, ekibuzo kyange tokizzeemu. Ekirimu obutemu sirina ansi. Si butemu necessarily. Okitegeera tugeze taata we yawasizza omukyalo omulala. Maama wo ne kimunyiiza. Okitegeera n'akwata akambe n'agamba nti n'omusajja ono ngenda mukuba. Oba butemu. Senyigira mu butemu. So kakati tobeera ku sayidi ya maama wo siwo? Sibeera mu butemu. Tobeera ku sayidi ya maama wo Maama tasobya. Ani agambye nti maama tasobya? Oba bubeera butemu. Ekitegeeza tobeera ku sayidi ye? No. Neyanza nnyo. Dr. Mondo. Bazil. Wali sebo. Mbadde nirwa kubyogera naye nze ndowooza nti Eddie alina ansa gy'ayagala nga ye. Era alina ethical alina ky'ayagala nti bw'otokimuwa takkiriza. But I'm telling you nti ekigambo kiri ekyasoose kigamba nti nsooka kutaasa kye tuba tusooka nakyo. Mmala kubataasa. Kutaasa embeera kiri much better than treating a problem that has already happened. Kubanga ebimu bireka forever scars. Example nti ntunule ku side yono mwana wa Jose Chameleone. Abba yabadde expressing ayenga bwalaba ebintu. But we can't take his side nti byadayogera bya magezi. Never. He's just expressing himself like any other kid. Ng'omwana omulala bw'akola asobola okutuula wansi n'agamba kino si kyenjagala. Ate Abba's intention yadde ya taata we afune obuyambi, afune obujjanjabi, I think, which resulted into his father going to America. Kye tutaategedde agenda kujjanjabirwawa. Eri ani agenda okubaako mu famire ye. Ekyo temunaa kukimanya. Bwaba mukimanya mujja kuba mu nnyambi. Ninga yalabye nga akata batuuse oba wizo yagendeddeko. Whoever was on, it is okay, but I can tell you bagenda mujjanjabira wa kikulu. Naye oli omwana yadde ekyo kyekibuuzo expressing naye ate n'eddoboozi lya Daniela sagala mugambe nti teririimu kankadde ng'ayogera. Nedda psychologically ate kubanga oyo omwana mutumwa. Lwaki omwana akuze? Anti mutumwa byawulira byategeera byalaba ate bye yalaba ne bye yalaba byonna obikuŋŋaanya wamu naye n'okutunula
naye ono mwana kano nga kayiseemu nnyate okola pastor kaliwo akayitamu ennyo kana akomwana expression ne audio yena because you cannot cut it into you have to look at the whole picture lwaki omwana no yakyogedde yakyogedde ng'asinzira awo kati ogedde okola assessment owuliramu feeling za maama maybe comments z'omwana maybe comments za maama olina byogenda ng'osoma otegeera ngwanjisebo nkuwa ekitiibwa kubanga oyinza okuba ng'onsenga wafunako chance n'obulya congregation enneneko naye bw'oba obuulira abantu nga oyagala kutuusa ekizimba omuntu banange waliwo ng'oyagala kutuusa ekiyamba omuntu oyo omwana ebigambo bye yayogera ne bw'aba nga byalimu maama nze saalaba kyesittaza nnyo ekyesittaza ennyo wabula nga omwana yakulira mu famire eyo amanya byatuuka ku maama we amanyi ne taata we ebimutambuliramu ne famire agimanyi engeri gya packagingamu ekintu n'akireeta waliwo amunenyeza nti yadiagonizinga fine ekyo ebeera privacy naye eyo privacy gye bakuma nga privacy kyekirwadde ekiri chronic oba naye bwe kiba nga kiri inverted sometimes tukyogera era omwana engeri gya packagingamu ekintu yakireeta n'akiteekawo bulungi nnyo actually that's why we are discussing it fine omukulu tasobya tokireeta naye engeri gy'oleetamu ekintu oyo omwana baamukuza mu maka amalungi bamuwa buli kimu ekyetaagisa ne gyali taata yamutwala fine naye waliwo byalaba ebitagenda bulungi nga yandyagadde bigende bulungi kati bwe biba bituuka okutuuka ku muntu we gwayagala n'asalawo kipakeginge bwaki naye teyakuba ng'akuba lwa maama twali olaba kyoyogedde ekya diagonasi diagonasi eyo gye baakola ku omwana gye yayogera mu public ey'emyaka 2 abasawo bwe babagamba kkiriza obagana kyekigenda okuyamba Chameleone okuwangaalayo kati abantu ababadde bawa Chameleone emyenge abamugiramu kati bategeera information ate Edimizaya kitegeeza omwana ono yeetaaga na kirabo thank you Edimizaya amaleyo kubanga mukulu twali obadde ngaba information let me just finish okay thank you ikisookera ddala omwana nze sinenya omwana kye yakola that is number 1 ekyo sikinenya era omwana sina kyemunenyaako n'ekimu ntono omwana yakola bubi nnyo era omwana no ono omwana yayogera ebifa ku kitaawe era ayogera ne ku